oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki. Programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna. Eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako. Ebeerawo buli lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja. Togisubwa. Bagalwa abalungi ennyo, tukomyewo nate mu programu ddala ekituufu kyeki bwe tukubira tooki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga. Nga bwe nakutegeezezza nti olunaku olwaleero ndi n'omukungu wa Kabaka wasajja Kabaka okuva e Mawokota mu ssaza ly'e Mawokota ajja kwennyonnyolako ababuulire kiki ebintu bwe bitambula. Omukyala nannono Florence Ekyebando kutumiddeko nnyo, ndabira nnyo makanika w'omutima gwo omukulu Mwesigwa Sseŋŋendo, mundabire nnyo omukyala zaawedde. Naawe kutumiddeko nnyo maama Muyiiya, maama Mwira, manyi muli awo mundaba nammwe mbatumiddeko nnyo. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okukusaba. Ejja kwongera ku ddoboozi. Nange nsanyusa okukusaba. Amannya agange nze Isima Mukasa. Ssaabasajja gwe yasiima n'akwasa eggombola y'Ekirinnya nti era ssentebe w'Abamagombola mu ssaza ly'e Mawokota. Nkola n'emirimu emirala mingi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Tusanyusa okulaba. Nange neesiimye okubasanga. Kaakati omaze ebbanga ki ng'okola emirimu gya Ssaabasajja? Maze emyaka 18 nga nkola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ng'okola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Emyaka 18. Mu myaka 18 kiki kyokoze oba oweereza mu bitundu kinaki? Mu myaka 18 nasooka ne ŋŋenda n'empeereza ku ssaza nenvaayo kati nanzijayo oluvannyuma okunzijayo kwe kundeeta nampa eggombola kati mu kiseera kyekimu ne bampa okubeera ssentebe w'Abamagombola mu ssaza ly'e Mawokota wamu nga kwatadde n'emirimu emirala gy'empeereza Bwakabaka bwa Buganda. Ng'ogyeko ekyo mirimu ki emirala? Mu Bwakabaka bwa Buganda nasooka n'empeera omuwanika w'essaza mu ssaza Mawokota n'emirimu emirala mingi nnyo era mu Bwakabaka bwa Buganda mbeyagaliddemu nnyo olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka Katonda gwe yatuwa okubanga yakulembera Buganda. Kaakati emabegako awo President Museveni yakyalira Ssaabasajja. Mukumukyalira banyumya emboozi yali nnene nnyo naye kwegamba byawandiikibwa byali bingi kino kinakiri Ssaabasajja agenze Mmengo kukola ki, mayi agenze Banda kukola ki. Ekimu kyaleetedde bannaffe obujja ne bagamba ffe Ssaabasajja President bwakyale waffe oba ffe atuyita buyisi tugende ne President atutuka atya n'agenda ewa Ssaabasajja ne bamala ebbanga lyonna bantu bintu bingi nnyo. Naye kakati gwe okukyala okwo Buganda eganyulwamu etya? Okukyala Buganda eganyulwamu olw'ensonga singa abakulu bombi baba bateeseganyiza oluusi ebintu biyinza okubeera obulungi. Okuzaako emabega omulabe waffe omulungi omukulu ono wadde ebintu ebimu tabyogedde ye muyima w'ekibiina kya Mulago Theatre Kings, patron wa Mulago Theatre Kings okuviira ddala mu 2011 ye muyima w'ekibiina ekyo ekya Mulago Theatre Kings. Ye nannyini kifo ekisanyukirwamu ebuyaaya bakibayita ekifo bakiyita batya? Buyaaya Buwama. Ngamba ekifo Gardens bagiyita Tonjiwa Gardens. Ye nannyini Tonjiwa Gardens. Era nga tujja kutuukayo. Ogambye nti okukyala kwa President Museveni okukyalira Ssaabasajja Buganda efunamu nga abakulu bombi bamaze okuteeseganya. Kiki nnyo bwe muli olowooza kiki ennyo ekyasitula President agende okukyalikyalira Ssaabasajja?
nze bwe noonyereza nti Buganda mu ssaawa eno etuuse ku kintu kye twagalira ddala kubanga ndowooza nti mu kiseera kino ekintu kye twayagala edda federo eneetera okutuuka kubanga abakulu bombi babateesezza tulowooza nti wayinza okubeera nti wayinza okubaawo akalungi webalinyoyogera nti okukyala kwa pulezidenti abantu abamu bakutakuta bulala naye kwali Buganda kuganyulwamu nga ebyaffe ebyali bisigaddeyo okudda mu mikono gyaffe ne federo gye twagala ennyo okuba nti tukyagirwalira okukola ki okugifuna so naye abantu abalala bagamba nti ate ekyatwala pulezidenti nsonga za byabufuzi naye nga nze nzijukira bulungi nti pulezidenti Museveni tayagala byabufuzi mu bafuzi bansikirano kati ate wabiyingizaamu atya kyensuubira nti ffe abafuzi abeffe abakolebwa Kabaka baatuganira ddala okuyingira mu byobufuzi era mu nsonga y'emu bo ng'abakulu n'abakulu be balina okuteesa ensonga eyo naye ffe tetuyinza kuyingira byabufuzi kwegamba senga kati bweoyagala okuyingira ebyobufuzi mengo ng'ovaayo nze mu biseera ekisinga obukulu ennyo kyensinga okulowooza ne bajjajjange bonna bakiŋŋamba kubanga bajjajjange bonna baali bakola Mengo era nga bakola n'Obwakabaka ne kitange yennyini yali ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era mu kiseera kye kimu njijukira waliwo ekifaananyi kya Muteesa Ssekabaka Muteesa bwe kyava waggulu ne kigwa taata yamala olunaku lulamba nga talidde olina gyakantu ako ekifaananyi kya Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri taata wa Ssaabasajja naaliko kyawanuka waggulu nekigwa tekyayatika kyawanuka waggulu nekigwa naye tekyayatika naye taata yamala olunaku lulamba nga talidde emmere olwekuba ekifaananyi kyagudde ekiri era omukwano oguli wakati w'omusajja omuganda ne kabaka we era mu kiseera kyekimu taata nannambira nti ojja kukola mu Bwakabaka kyova olaba nti Kabaka mwagala nnyo era nkoze ebintu bingi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era mu kiseera kyekimu nze omu eyazimba eggombolola nenjikwasa Ssaabasajja Kabaka eggombolola y'Ekiringenti miliyoni nga 10 gwazimba eggombolola y'Ekiringenti n'ogikwasa Ssaabasajja era Ssaabasajja Kabaka n'ajja agiggulawo naye olunaku lwennyini Ssaabasajja lwe yajja okuggulawo oluvannyuma yankwata mu ngalo naye oluvannyuma lw'okunkwata mu ngalo era nanjiwako emikisa olumala lw'okunjiwako emikisa nange negyeteekamu kati ebingi byenfunye bikirivu bivudde mu ngalo Ssaabasajja yakwata mu ngalo n'akuyira emikisa nawe n'ogyeteekamu ng'okoze gadenizi ennene nnyo egibayita sekyokka mu kiseera kyekimu kino kye tulimu natandika okuteekawo akasaanuuke mwengenda okuteeka sente ez'okudduukirira Obwakabaka bwa Buganda naye nga akasaanuuke kange kaawukana n'ako ak'abakazi bwe bakola ennaku zino bwemumuwa sente emitwalo 5 agula ettooke n'ennyaanya agula ennyaanya 3 n'ettooke taligula agula biwagu n'atereka mu kasaanuuke ako kakako kagenda kufaana katya akange kagenda kubeera nga kekusifu kamazima nga Katikkiro bwatugamba nti kateekwa okubeera akeerufu tuteekwa okubeera abeerufu omukulu Mukoba Basaloni abamukomba kutukubiddeko nyaba bali ku Mukoba Basaloni mwenna mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi okunyiriza emitwe gy'abantu akati tukyagenda mu maaso nga tuvudde ku kukyala tutegedde nti okukyala kwa Ssaabasajja kwa pulezidenti okukyalira Ssaabasajja Buganda erina bintu bingi nnyo byeyaganyulwamu wadde bannabyabufuzi abalala bakitaputa mu ngeri ndala naye ekituufu kiri nti kyali nti pulezidenti yakyalira Ssaabasajja ffe Buganda efunemu naddala ku nsonga z'ebyaffe kaakati gyebuvuddeko enkyukakyuka zazze emmengo akati abawandiisi w'amawulire ku lupapula lwa Fulumanga ennaku z'omwezi zaali 24 ku Sande omuwandiisi n'awandiika aliwandiika ensonga 10 Kabaka kwasinzidde okukyusa kabineeti ye era n'awa n'enkyukakyuka ezizze emmengo kye zitegeeza kaakati njagala omulabi waffe tugende nga tulambulula mpolampola nga bwonyonyola ddala ekyo wamuli kyewandiika kyekyali kitegeeza sijja
sijja genda genda nga nondalondamu omunnamawulire agamba nti kabaka nsonga 10 zagamba nti kwasinzidde mulimu agamba nti waliwo ebibadde bitandise okuwulirwa MT Emmengo eno egenda ejjayo obukenyuzi olw'ensimbi ezitandise okugendayo bwatyo bwawandiika nti ekyo kiyinza okuba nga yemu ku nsonga kabaka kweyasinzidde okukyusakyusa oba enkyukakyuka okuziteeka Emmengo nti waliwo ebibadde bitandise okuwulirwa nti Emmengo eno egenda ejjayo obukenyuzi olw'ensimbi ezitandise okugendayo kiyinza okuba nga ensonga eyo eyinza okuba nga ddala mubutuufu weeri nti Emmengo eriyo ebibadde bitandise obutatambula bulungi. Kyensooka okwebaza ye Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima nazzaako Katikkiro ne minisita Joseph Kawuki kubanga abo be basomesa bange era banjigiriza okulabika nti nkola nnyo era nendabika nti nkoledde Obuganda nayinda katono nga tunabagende nendo katukimalire ndowooza okigire omulundi gumu kubanga ensonga endala bagamba nti ensonga endala yatunuuliddwa ke kalulu kokulonda pulezidenti n'ababaka akankumi 221 President Museveni aludde nga akiddiŋŋana bw'atayagala byabufuzi Mmengo Mpanga y'omu ku baatayagala kubanga ye looya wa Besigye omukulu kati aweereddwa ekifo ekiteetaaga budde bungi ate tekimuyingiza mu byabufuzi mu kiseera kino nga Mmengo eyongera okunyweza enkolagana ne gavumenti ya Museveni teyandyagadde bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya kyokka Mmengo ebadde eyalugula nti eyaniriza abantu ba Kabaka bonna awatali kufa ku ndowooza zaabwe za byabufuzi ati ndowooza okugenda mu maaso zombiri endowooza ziyinza okuba nga byavuddeko enkyukakyuka kati ekikulu ekiriwo kiri ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka bamuyita maaso moji ye alina okusalawo nga ye bwakola ki bwaba yagadde nga teyeyingiza byabufuzi kubanga Kabaka wa nnono ekyokubiri bw'otunuulira ennyo amawulire ng'ozoogagobereza gawandiika ebintu ebimu byo bye gaagala gatunde kwegamba amawulire bana bawandiika ebintu bo bye baagala bitunde amawulire gaabwe ateekamu ebintu nga bino naga nti ensonga 10 Kabaka kwasinzidde okukola enkyukakyuka omusajja afuna okugwira nogaa nti kaŋŋende oluvannyuma okugenda ngula amawulire ogenda okutuuka waggulu wansi gyagamalira ogenda okumaliriza nga wansi gyagamalira teri makulu nze kyembeera wanenga nti nsaasira nnyo bambi bakwata sente zeno bagula empapula zezisanga lusizigula bebagaleetayo nga kuba mutoki naye ninga kuba mutoki nange kennyini nga bondaba era amawulire nagakyawa kubanga agamu ogasiŋŋanamu ebiwemula amala agasiŋŋanamu ki kale n'otunulya nga tegalimu makulu kakati ekyo ndowooza kisaabuludde ebintu byonna byonna akati era ngenda omusomi wange kantu nsubire nti kyenakoze kyekyo kusitira nnyo okukola nsubi kwegamba amawulire gano olwolupapula ojja kuwulira gye kiyinza okukozesa amawulire gano abadde akulira ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board Stephen Nyombi Mmengo yamunaabidde mu maaso neemugoba lwasimbi eziyo mu bukadde obusoba mu 2 ezaali zisuubirwa okuva mu mwoleso gwa Buganda Tourism Expo ogwabadde mu Agasti wa 2018 omwoleso guno CBS yagukuutira nnyo akadingidi okusinza ku biwandiiko byetufunyeeko kopi ebigobeza Nyombi mu ggwanika yayanjuddeyo akakadde kamu ku 2 nti ku bukadde 2 ku bukadde 2 yayanjuddeyo akakadde kamu kakati era lupapula lwe lumu bwe lwagenda okuddamu okufuluma nebufulumya eggulu nga lugamba nti minisita Nyombi mu mwoleso ogwo mwavaamu obukadde 10
muggwanika natuusaayo akakadde kamu kakati ekituufu kiki ndowooza olaba olupapula lwerumu lwolugamba nti obukadde 2 ate lwerumu ne lugamba obukadde 10 kati ekyo kyenagambye nti obulimba obulaba kyova olaba nasaba Ssaabasajja Kabaka asiime olupapula lwaffe olwa Buganda luddewo kubanga lwo terwalimu bulimba terwalimu buseegu lwali lwogera ebyamazima ate olupapula luno lugenda nezekwanya nnyo nezijja ziyingiza nnyo mu Buganda bagambe nti mpapula wamma kaliko owandiise kogambye nti nno empapula zino zikola ki ziwandiika eggulire bwino zisobole okutunda amawulire gaabwe kyekintu ekikulu ekyo kaakati omulabe fulungi tewali kyagendereddwa nga kikosa Buganda oba okukosa abo abayogeddwako nti bawumuziddwa. Ssaabasajja Kabaka yasiimye busiimi ndowooza era asiima busiimi yasiimye busiimi n'agamba nti Oweekitiibwa Sendawula wummula era yagenza okuwummula nga mukulu Sendawula kati waliwo okubeereza agamba nga Sendawula yasaba dde okuwummula bekiri nzikirize nga n'omukosefu mukosefu bekiri naye kati waliwo abagamba nti era ono ndowooza engeri pulezidenti yagenze Mengo kati Sendawula ayinza okufuuka ole kati kyensooka okubuulira Buganda Ssaabasajja bw'asiima ffe engeri gye tutalimu byabufuzi kizibu nnyo okumanya olw'ensonga ffe tuwummula na mirembe tetulimu na kifuba tetulimu na ggoba kati enjawukana erimu byobufuzi naye ebyobufuzi bagenda kudduka bateeka ku mawulire nakubalangira webali nnyo egamba bano bannabyabufuzi nebagenda baleetamu obusongasonga nebagenda nga babuyingiza naye nga omukulu gwagambye nti Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi era bw'atyo yasiimye nakola enkyukakyuka mu gavumenti ye ng'enkyukakyuka zino ziyamba Baganda abantu be Abaganda bwekiri ndowooza tutegeraganye bulungi bino bagamba kyenkyukakyuka zazze kubanga kino kiri kino enkyukakyuka zazze abo bannabyabufuzi be bagezaako okuyingiza ebyobufuzi byabwe babitabiikiriza mu Buganda nekyovola nti Buganda yali ngezi nnyo nesobola okulabika nga eremera ku lulimi Oluganda era nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulemera ku lulimi Oluganda senga Mengo yakozesa olulimi Oluzungu senga twagwa dda kubanga ekisinga bannabyabufuzi Mengo temulimu kabonero kaawula ne bannabyabufuzi buli kye bakola balinamu akabonero akaawula giramu abantu abo ntegerewo bulungi bannabyabufuzi balina akabonero akabaawula bannabyabufuzi balina akabonero ak'okwawula kubanga buli kintu kyonna kye bagula balina okukiteekako okwawula bw'aba tayawudde tewabaawo kyova osiŋŋaana nti enguzi efumbekedde mu ggwanga ne Emmengo temuli nguzi kubanga tolina ojja kukola ki kwawulira kubanga bw'obanga okola Emmengo waliwo ensonga z'otunuulira nga bw'onooba okolebwa kitaawo tosobola ga nti ata bwakuwadde emmwanyi ogenda ozitunde n'ogamba nti ate kanzaawuli ne Kabaka tetusobola kumwawula kubanga ebintu byaffe bya Buganda esewo ekintu ekizesezza ennyo nira munnange wamu yanyumiza nga bwogambye nti kitaawe yagenda n'amuwa emmwanyi agende azitunde mugenda ozitunda okwomo nga sente zagenda okutundamu emmwanyi mwagenda okujja school fees ezigenda omukolaki okumusomesa kaakati ye bwe yafuata bwegenda ogatwalire naga nti ati nga akawala kange wali kamaama gondika sijja kwogera oba kannasazi naye kali wali kati kankyoleko olubatu ntutwaliraani kaakati agenda okwekanga nga school fees zikoze zigenzi ate sente zezivudde mu mwanyi kati school fees kati siina kyekikolera kati ayagala dduka gyegamba olinasazi nti owange netuwa olubatu olungi kale nasazi takyasobola tuzaayo kale ekintu ekyo bakyagedde nti Abaganda era temukikolanga okuwawula kuba bwemwawula muba mweyawudde mmwe mwennyini
bekiri kubanga ekyokubiri bwoba otunuulidde kabaka takola ffe tulina okumukolerera nga namunswa kyova osiŋŋaana nti ebiseera ebisinga obwakabaka buli waggulu nnyo ku bintu byonna ebiba biriwo olaba butandikira ddala ku kibuka ku nkuyege nebabeera namunswa n'otunuulira ebinyonyi birina kabaka bwabyo kati kizibu nnyo muzinge kati kizibu nnyo okusiŋŋaana nti oyinza okwawula kabaka ate bw'ogenda okuba nga ayawula kabaka ogenda okuwulira ngaekintu kikulumiriza era kyova olaba nti edda bwe wakolanga ekintu ekyo bakutuuzanga mu kika ne basobola okulongoosa empisa zo awatali kintu kirala kyonna naye ku mulundi guno ono ayawula noono ayawula okuviira ddala waggulu ekikkirira bakutwala butwazi mu mukomera olina owekitiibwa oba omukungu wa Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza ly'e Mawokota kasi gundi ssentebe w'Amagombola mu ssaza ly'e Mawokota era ssentebe w'eggombolola y'Ekiringente ssentebe w'eggombolola y'Ekiringente omukulu ono ye yagizimba miliyoni 10 n'agikwasa Ssaabasajja Kabaka era bwekiri Ssaabasajja Kabaka n'amukwata mu ngalo n'amuyiira emikisa naye emikisa n'agikola ate era neeyongera okwebaza omwaka gwa jubireewo Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'agamba nti gwa mukisa omwaka ogwo gwa jubireewo nfuniddemu ebirungi bingi nnyo era ndi mu ssanyu lya maanyi nnyo era mu ssaawa eno yennyini nasazeewo nti kyenina okukola kwe kutoola kimu kya 10 nkiddiza Obuganda ebintu byange wangaala Ssaabasajja Kabaka awangaale kakati wagambye gwe nanyini kifo ekisanyukirwamu Tonjiwa Gardens oviiramuwa era kisangibwawa era kyensooka okwebaza ennyo nebaza TV ABS TV okunkyaza wano era n'omutindo gwerimu era nebaza nnyo okwagala nnyo Obuganda olw'ensonga nti TV endala zonna bwe tutuukayo zitugamba nti olina okusasula ssente ng'oyogera naye ate kakati bano neejaganyiza era beebale nnyo n'okundabirira obulungi ne kasooda ke bampadde kakati mbadde kugamba omulabi kubanga n'ekifo ekyo twagala ekifo ekyo kitandika ddi kati ekifo ekyo okutandika era nja kudda wano ku TV twongere okulabika nga tukolagana nayo tukirangirire olumala okukirangira nga kitandise kale kakati kisangibwa Buwama era bw'otuuka awo Buwama n'obuuza Tonjiwa ekigambo ekyo Tonjiwa kwe kyava kimaze okulabika nti abantu bangi nnyo bakola endagaano ne bazikyusa naye bw'otuuka wali n'osoma ekigambo ekyo kigamba Tonjiwa era ogenda okunywa ecupa y'omuntu eya soda ng'ebigenda mu maaso ate n'ekyokubiri twazimbawo ekifo mwe basula ekifo ekyo mwe basula kiriko ekipande kyetwateekawo ekipande ekyo kigamba nti okufuluuta kwo kunkanga nga kirimu amakulu mangi ekisulwamu okufuluuta kwo kunkanga kubanga kiba kitegeeza nti wazze kukola ki kufuluuta ekifo kiyitibwa Tonjiwa kisangibwa Buwama oviiramu Buyaaya ku kyapa kya Ggoonya enokwata ku kya Ggoonya awo butuuka awo wennyini wobuuliza awo mulidde amakulu agali mu kirinnya eryo nti gwe bw'otuuka mu kifo ekyo n'onywa ecupa ya munno omanya nti nginywedde nesigenda kuyiwa muntu bekiri ate bw'oba ogenza okuwummulako gwe munagamba nti nze okufuluta kukunkanga tuwazze wano okufuluta bekiri kakati tuwumbewumbe endowooza kati nga tuwumbawumba nebaza nnyo abakozi bannange ab'Emmengo era twagala tubeere abeerufu ku nsonga zonna olw'ensonga nti bwe tunaabeera abeerufu tujja kutuusa Buganda ku ntikko era mu kiseera kino tusaba Ssaabasajja Kabaka asiime amagombolola gonna geegatte tusobole okulabika nga tusonda ssente tuddaabirize amagombolola gonna agali obubi buli ggombolola lyonna lisobole okulabika nga lituukana ne linnaalyo n'ekirala nebaza nnyo omukulu Yasiini Embiriizi olw'emirimu emirungi
gyakoleddwe obwakabaka bwa Buganda ne taata ne maama Naalongo era abali eyo ematete bebale nnyo bebalire ddala era nga mpera nti nja kukolera Ssaabasajja Kabaka ne bwe ndiba nnemadde ngenda kwavula mwanire Namulondo. Ekyokubiri nsaba Ssaabasajja Kabaka bajjajjayo bonna bakuume Namulondo, anaatabaala Namulondo nsaba bamuzibe amaaso. Ekyokubiri abeerenga ekisota kino kinnamagoyi Ssaabasajja Kabaka awangaali. Mwagalo bulungi nga tunaatera okumaliza programu eno okumaliza programu eno nziramu okukuutiriza akantu kennayogeddeko nga tutandika esebo nti Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala era banga oluzi olulina ensulo terukalira bantu tumatire n'ekyo kituba tukola ki kituba tulinawo tuleme kuluubirira nnyo bannaffe kubanga olabye Lawrence musajja wattu yakola wano ng'afuna omusaala $40,000 naye ate gwe okola wano ofuna obukadde 2 naye ate oli ku Lawrence omukuba omulyango oyagala bamukube naye nga bambi obusente bwafuna butono nnyo kati ekintu ekyo bannaye emitima ekyo ate nekyoyogedde okulubirira nakyo kintu kikulu nnyo kyova osiŋŋana wano mu Buganda abaana batunze ebijja by'abajjajjaabwe nga balubirira okugula boodabooda ate bwamala okugula boodabooda enkya bamukuba nnyondo ate ekyokubiri ogenda okusiŋŋaana nga naye nga tegudde lubege anyweddemu mwenge kati kwe kulubirira okukosiŋŋaana ate buli muntu Katonda alina ekintu kiyamuwa kyateekwa okubeerako era n'okwagala kyova olaba nganze bwenyimiridde sigenda kuyingira byabufuzi bampadde sente zifaanana zitya naye siyinza genda kuyingira byabufuzi nina okulabikanga nkuuma Kabaka wange Katonda gwe yakuteeka bw'otambulira yampa Kabaka wange yampa emikisa buli kintu kyonna nkirina kale nga tumaliriza programu eno ntuuka okusaasira kwange eri mukadde wange Ssaalongo Ludovic Bwete Erugoba olw'okuviibwako mutoowo Musisi taata waffe oyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala nsaasira abaganda bange mwenna bato bange ne bakulu bange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ne njagaliza maama wange omukadde Mirina Namirimu obuwangaazi era neneebaza nnyo mwe mwenna abamujjanjaba naddala sigambe nti abala temumujjanjaba naye bano naddala Catherine Namugalugutta bingi Harriet bangi si banno Samuel Mukwaja ne Joseph Semmambo bamuli ku lusegere ddala kwengatta abaana abazzukulu ne baganda bange mwenna sijja kusukka wano olwaleero ate era ennaku z'omwezi lumu njagala kulumba Lydia munange gwawoddeko bagolwa balungi mbadde mu programu ddala ekituufu kyekimu tugira toki mu mpapula z'amawulire n'ebintu ebirala byonna babiguddewo mu ggwanga abakibadde mu mitambo omwana wa Mirina Emulago Kanyike Henry Mayanja Old Boy bawa abakyala abeddira engo era nanyini mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba mbadde n'omugenyi omukulu Isma Mukasa era nebaza nnyo ebyesi bwenefuna wakadde nsaba ejje eyongerwa okunkyazaako twongerwa okunyumyamu nayo ekyokubiri mu bintu byonna byendabye mwebale nnyo okukola studio yammwe era nsaba abantu mwenna mudde mugiwagire studio neno tennaggwa ne bweneeba ewedde bagamba nti yemu ku studios ezijja okuba ez'omulembe nnyo Africa era bwe kinaba bwe kityo nange nkirabe nti kiyinza okubeera bwe kityo nentumira nnyo Ssaabasajja Kabaka nsaba awangaale bajjajjaabe bonna bamugendereko anaatabaala Namulondo naffe tuli mutabaala Ssaabasajja Kabaka wange kukamera kubaddeko omulenzi omupulaka Refu Lawrence mu control mweyo Wiganintale ne King Swayes musira bulungi mwiraba